Mukyalo no gobayita Kasalina Kusasira ono nga ye presidential advisor omukulembeze w'eggwanga Uganda byoyinza okuwulira biyinza obutakwatagana kifo kyalimu naye ogenda kukkiriza nti eno ye Uganda. Omukyalo ono yabadde ategese ekivulu olunaku lwajjo side bayitawo Palms Park side z'endejje eyo era ekivulu kyasobodde okuba ate nga bwe kyatambudde yakitambuza nga bwe kyatambudde zatuuse ssaawa 4 police DPC nasobola okuba ate nga DPC w'ekitundu ekyo ky'omundejje nasobola okuba ate nga akisazaamu olw'embeera nti tebaasaba lukusa. Kusasira ye agamba DPC tayinza musaba lukusa kubanga ye presidential advisor abeera azze mu kitundu abeera president yennyini. Kati nno president bamuganya okuyimba Kasalina Kusasira enkutegeezezaako oyinza okugamba nti presidential advisor ate nga tagondera mateeka biyita okwerabisa. Kasalina Kusasira ebigambo bino yalibadde tabyogera naye yasobodde okuba ate nga ayita ku lugo gwa Facebook n'ategeeza nti ekivulu kyabadde kirimu abantu 2,000. Oyinza okwebuuza nga bavaawa ye yatugamba era agamba nti poliisi erina okuba ate nga esasula obutebe bamenye n'abantu bonna abafunye obuzibu. Presidential advisor yagenza okutegeka ekivulu n'alema okulaba poliisi olw'okuba nti ye advisor wa president. Bina byogera Kusasira wuno abagamba omuyimiriza show ya Catherine Kusasira omuwagizi wa NRM omuwagizi wa President 7 kitegeeza munatuka kubalala opposition mugenda kubatuga butuzi. DPC noje ku show yange etandise okuza abantu emitima nogigala IGP deputy IGP ntuso baka bwange buno era ntaba ensonga yange mugikoloko mu bwango bwa Nambiro kubanga DPC agaddewo ekivulu kyange si yafuga eggwanga lino olusinga ekise ku muntu omulala okitegedde tuusa mitima gy'abantu bwegala ekivulu kya Catherine Kusasira nga agadde ekivulu kya President 7 bagamba ebyobufuzi bive mu kuyimba naye biyinza obutavaamu. Kusasira agamba nti baganye ekivulu kye babeera baganye president. Oba oliawo Kusasira alibadde ekyokulabirako n'abantu abalala okugondera amateeka. Poliisi kyeyakoze kyekituufu atayina Kusasira wuno abalopye mbanene Wandi muwagizi wa NRM ndi muntu tuusa mitima gy'abantu n'abantu badde funye mu shaba yitirivu babye obutebe bw'abantu. IGP nonya abasirikale bo mukama wange mwanyinaze nonya abasirikale bo bagenda basasa obutebe bw'abantu n'ebitebo bononye ku kifo ky'abantu kuba ensonga ene yatuusa dda mubakama abo si yakusaagirako nze tebansagirako tebanzanyirako ng'ojja okugala ekivulu kya Catherine Kusasira mu bwangu obw'ekitalo tube tubawezaamu abantu baffe 12,000 abantu 12,000 ddala ogenda baddiza otebitu mutwala okuba tubya abantu oyinza okujja ku ssaawa 3 nnyo ogala ekivulu ekibadde kitandise ekiri mu kutambula mwandibadde mujja misana mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso. Aya basi aha Kasalina Kusasira yalagako ssente ng'agamba ali bulungi ate agamba poliisi emuliyirire ate nga teyasabye lukusa wadde n'akamu olw'okuba nti ye presidential advisor mu mbeera eno olowooza biddawa. Kasalina Kusasira wuno akyategeeza nti agezaako kuzza abantu emitima gy'abaaki. Kusasira emitima gy'abantu gy'abaaki sooka otubuulire abantu 2,000 babadde baweze oba eno gavumenti waliwo bannannyini baayo ate nga be baffe kati gwe bonobeera otandika ogamba buno ojja okugala galota ekivulu kyaffe abatandise kubaza mitima gyabwe tubatandise kubaza mitima. Omuntu obeera onaga nti sigenda genda kuwagira Kusasira Catherine kubanga muwagizi wa NRM oba ovumyani ani NRM si Museveni kati gwe noyomukano gakacuga nogamba kokigale DPC kamuje betandise okukola bya kampaani nze siri wakuzanyirwako ne banne bokoze nabo efujire mukoze nze mbadde wandibadde otya kugamba mujja musasula obutebe bw'abantu ne sente zaabwe bazibaddize. Kusasira alina okusasula abantu obutebe kuba teyafunye lukusa kuva wa DPC era DPC kwe kuba ate nga ekivulu ekyabadde ku Palms Park endejje kyasaziddwamu ey'obusungu n'endowooza zino ziba ntalo za byabufuzi ziyinza okuwaliwo. Kati ono DPC afuuka kiso kya mbuzi alwana Kusasira alina kubanga ali munda. Kati Kusasira ye apiininga DPC ayise ne muhoozi wulira eno message sabe tuke wafande sale Jonna Raiso baso ne bakola efujja abasirikale bamu bannange bonna okwagira Museveni musango ayina mukulu kikolanze abantu badde bakikola abantu abalala olusenga musanze omuntu omulala mugana batabuzi polisi muyiga okweyisa mu bulungi mu bantu kati wemukikoledde nze naye ate omuntu omulala wemukikoledde nze afande muhoozi abantu bano basana kutereeza afande muhoozi
kaine rugaba yingira mu nsonga nze sinasenza ngenda kuzija mugenda kusasula obutebe bw'abantu bonna bwe babbye bonna ne ssente zaabwe ye Kasalina Kusasira yoyo nno gy'otega amaggwa mu mbeera eyo. Kasalina Kusasira bw'ategeezezza ebintu bye. Kasalina Kusasira ebyo nga biri bwe bityo ndabyeko mu kibuga Kampala abakesisi bongezaamu balina etteeka lye baleeta ebivulu bagenda byongezaamu abategesi b'ebivulu nga buli bbaana okugiteeka wonna woogiteeka olunaku 2.5. Omutegesi w'ekivulu ng'obuukinze ekifo kyo oyina kusooka kuwa abakesisi $1,000,000. Flyers zino zogenda okugaba mu kibuga bakubalako flyers 5,000 ku siringi $15,000. Okola drive mu Kampala etteeka erijja $5,000. Okitegedde okola billboard oba omuyimbi oyagala muteekako biki $5,000,000. Okola screen waliwo screen ze bateekako nga balangalanga kakadde kalamba gwalina emmotoka omuyimbi mbu olina ekivulu olina okusasula $60,000. Byebimu ku ebyo ebijja kati endongo bategedde nti erimu akasimbi naye nga Kusasira nange nkusaasidde naye tetulina kye tugenda kukolera.